akatale kano President Museveni kaguddewo kamaze emyaka 2 nga kazimbibwa nga kawemesa obumbi 24 era nga kakolebwamu abasuubuzi abasoba mu 200. Meya wa Busia Municipality Bwire Hassan Yopiyo ayinde nti akatale kano kagenda kukolebwamu abasuubuzi bennyini abali mu katale akadde nga kano tekanazimbibwa. Tugenda ku harvesting amazzi agamazi ge tugenda okukozesa okunaza akatale kaffe okuavoidinga expenses z'amazzi. So kitegeeza nti obutale buno obulala omudala gubeera ku mitwalo 5 akaffe kagenda kubeera ku mitwalo 2. So tuli ready tukakasa abantu bebusiya nti akatale kaabwe bagenda kayingira era oyo ya registeringa mu 2010 yagenda okubeera n'omukisa okuyingira akatale kano. Ategeeza nti amazzi agenda okukozesebwa mu kifo kino bwe nga ate kinene bulungi. President wabadde aggulawo akatale kano anyidde nti yasalawo okubazimbira akatale kano basobole okulira mu kifo ekiyonjo. Tetwagalawo nswera wona wayonjo kubanga kyekigambo ekikulu ekiri wano, kubanga bw'oteekako sementi n'oteekako na concrete w'okolera waba wangu okuyonja. Ategeeza nti bataddewo ekyuma ekikuba obuwunga n'emmere y'enkoko kuba Busia akawunga babadde bakajja Kenya. Okusinga ddala emmere y'enkoko ebadde tutabaanya wadde tulima kasooli mungi naye tubadde tugenda Kenya okusaka emmere y'enkoko naye kati weeri wano. President yasanze enkwinja y'abantu emunirire mu makubo era ayogedde ku n'abasaba okujjumbira okwerinda obulwadde bwa COVID-19 n'abasaba okudda eka bamulinde ajja kwogera ku leediyo. President abasibudde wabula abantu basigadde bagoba emmotoka ze wakati mu musenyu okutuuka ku ssomero lya Madibira Primary School wakubye olukungaana. Robira Nantale yakusakidde Glen ku Lwabukedde TV.